Ambivuma tugante nagweddalo. Bible egamba nti ki? Mubulizi mwenda musanvu. Go eat your food with drink your wine with a joyful heart. So it is now that God favors what you do. Lya kamereko n'essanyu nywamu ku kasoda ng'osanyuse kubanga Mukama akuganyiza. Siba akaviriko weeyagala esanyuka. Katabamu kumwe osiba mu church osula mu church gwe pastor wa one. Some of you spent the entire time in church. You're not the pastor of the church. Ba otomufumbira mmere. Agenda okudda eka. Mami aliwa church. Abamu kugwa what otya pastor ono okusinga bbaawo. Chola nti pramali mirundi agambe ki engalabi. Pastor yagambye amafuta akagenda okuba olweggulo hani wandi nfumbide kumere gomanya amafuta sitaani va wano sita baba sitaani wafumbirwa waki. Some of you respect your pastors more than your husband. Sitaani wafumbirwa mutamiivu please kwata bia oleetere bbaawo bia ate omufumbire mmere. Abatali batamiivu baaliyo lwaki watwala oyo. Olugira nga amaka gafa ogenda okutuuka nga house gala amaka yagatwala ng'ojja wano ng'olinga ambulance munsabire sitaani ali wange wasiriwala wagwa pulesa gw'okimanya abamu ku mmwe sisita wo tayagala kulokoka lwaki atunuulidde ggwe n'agamba bwe bulokola omuntu bumuggyako ekisanyu emirembe okuseka okwagala sikyalokosa. Don't want Jesus because of the way you do your things. Buli otandika okusaba ng'osooka ofunya face. Every time you go for prayer, your face is deformed. Gw'okimanyi nti church esobola oyinza omaliza oyononya amaka go. Church can ruin your family if you're not careful. Tokyaseka. You no longer smile. Enyimba zoyimba mwayombye n'ebbaawo oli mufumbiro oli ayi sitaani oswadde nyani sitaani. Nze akuvumye. Ate bw'oyimba ayi sitaani naye mu mutima naakugobayo tolina akatebe wo. Abaana bo batamye obeera ku church oli wa mwoyo toseka. Your children are tired of you. Everybody is tired of you because you're over spiritual. Hani tugende tulabe ku maama rabasha. Obuwa. You're so boring because you're over spiritual. Otandise n'okulagula daddy boli bofu. Mugamba mutya musibye mutya muli fine nange ndi fine. Mumala munya amaanyi bakazi bannange. N'owulira olinga yenna atwakaala. Njagala omusajja nga ali royo, njagala omusajja awuliriza, njagala omusajja nga mpa buli kimu. Wali otuddeko n'ennyoko n'akubulira obuzibu bwayitamu n'ekitaawo. Nyoko yali atuddeko emyaka gy'amaze n'ekitaawo n'akubulira obuzibu bwayitamu n'ekitaawo. You are looking for someone who is royal. Gwoli royal. Abasajja boolina be muyita abatumbaavu omusajja gwolina. Yoyo ye mutuufu olina kukwata mutumbaavu n'omukyusa. Olyokeddeko ku makya gwa I'm looking for a man who will always give me gifts. Wakagaba bimeka bukyangu obaawo. Basajja ameka abaakakweba kakoli mbasajja 8 10 bakwebaseeko bakutigonyodde buli wamu. Bameka bali owadde ekirabo wadde sweet owenusu 10. Mutujjeeko ate olulere bbuko olususse. I'm looking for someone who is faithful. Are you faithful you yourself? Oli faithful? Nga simu yonna ejjudde password buli kimu. Lwaki mumalako abaana babannammwe emirembe? I've been in counseling. Sijja koowa kukyogera. Lwaki mwagala okumalako abaana babannammwe emirembe? Those qualities you are looking for inako waddeemu oba oli wano yasamirira bwasaamiriza ozunza buzunza bulwadde. Obulwadde tekitegeeza kubeera na sirimu yekka ne kabooto nga abakazi abasinga owulira wansi wakusiiwa tomanyi na lwaki wakusiiwa bulwadde bwe muzunza. I'm looking for someone who is going to spend the rest of my life with you. Weekubye mutima n'omanyi empisa zo. Empisa yenna olyawo odobonkana bw'oba otandise kwogera obwatuka bubwatusi. Toyina kugamba nti wano ndi mukubuulirira wano ndina musajja waka buli kyokola obwatuka bubwatusi. Message eziyomba in 1 minute. No butikitiki nga bwe bumu. No weereza message nga asatu. You are not replying. Where are you? Are you seated here? Muli n'obuze obubi abakazi nze mbabuulira amazima. You are not going to search for someone's son. A perfect man nga tosoose kukyusa mpisa zo. Bw'oba tokyusiza mpisa zo nezibeera perfect. Don't expect to find any man who is perfect for you.
ngwe wennyini sooka weetereze relationship yo giggyemu mikwano gyo weebereremu ng'eŋŋombo y'ennaku zino bweyi ogambe nedda for me kambeere bwe nti how many of you have ever sat down ng'oli mukazi n'osabira relationship gy'olimu bameka kummwe asobola okutuwa n'osabira relationship gy'olimu ennaku zino kati abamu muli mu musanvu bwe batuula wansi okugamba wandika abasajja bakakwebako obukyanga otonnya ku nsi kuno tobamanyi. Besides making up yourself n'okwambala obungi okunoonya obugoye obusikiriza abasajja inside you oyimiridde otya. I'm looking for the man who is going to give me everything. Who is going to give you? Wait for the Lord God. Linda Katonda jakwe buli kimu naye omuntu eyazalibwa omwana w'omuntu n'ayita mu nnyonnyi oba ne bamusala ku lubuto mwana wa muntu. Don't expect any change. Don't expect good things when you don't give them to others. Abakazi abasinga mulindirira nnyo ebirungi bye mutayagala kubala omulimu gwokka gwe musobola kukuula n'ogamba ono namukudde ekisinga n'okwasa ennaku okuula abasajja 8 tebambala kondomu nga bakwebakako omu yekka yayambala kondomu and you're saying you're telling people nze mbakudde mbamazi ewooko kukuula. Lwaki ye mudonkaana nnyo byanammwe nammwe mulinga gavumenti n'obitunuulira embwa.